olaba bayita ne Nabbanja bayita bombi goba nze okusinziira ku byendaba Nabbanja bakazi b'omulembe guno bulaza munamawulire bw'obanga obadde tonawasa mukazi bakazi b'omulembe guno towasa nga wali batya yaŋŋamba nti nze nkuwe buwala yange ya mugaso ki era olimu ki era kiki kyogenda okungasanga nkuwadde buwala yange nange awe natunuulira neŋŋamba ono takyali mukyala wange maama buwalayo omusajja guzaddemu abaana 3 omuwole obadde ogamba tukubuziza nti omuyita linnya ki mu kaseera kamwe ak'essanyu n'ogamba muyita Saalongowo amaanyi wagajjawo kumuddamu bw'otyo omwami oyo omanyanga ebigambo byagamba omuntu gw'otayagala tusazaala naye baana bameka 3 mu kutandika okuzaala naye omwana asooka nti omu 2 3 yali ankwatanga bukwasi taata wali omukwatanga bukwasi nze naye nakirabiraawo kityo nakirabiraawo mukyala nga mbuuza ekibuuzo kwegamba naye wali tokimanyi nange nali sikimanyi era nga nakyekanga bwekanzi nga ŋŋamba nti nze okuwa buwala yange ya mugaso ki era olimu ki kiki kyolimu kyogenda kyamaanyi kiki ekyamaanyi nga bakuwewula nnyo ndyoke nkuwe buwala yange nga bakuwewula nnyo munaye ezo embeera z'abakyala b'omulembe gwa Museveni guno tetulina mu maka gaffe tubadde tutandika n'ogamba nti enkovu eyo yali ya musajja omusajja namusangira ddala mu nnyumba yange olw'amaanyi amatono nga nali nalwala bw'amala okulwala musajja n'ankuba eŋŋumi n'afuluma mu nnyumba n'agenda nenfuna sigida era abasinga bankubira salaamu baŋŋamba salaamu aleiku konza bannange olusiraamu ndumanyi naye nze siri musiraamu kadde awo watuuka mwene temutya kuyinza basajja mu mayumba ku kitanda kyange kati kwolwo waddukawa kubanga ekyo kiba kinene era omukyalo oyo nga katuze akatambye emabega era kwolwo twalwanaganamu naye era yaddukirawo oli ow'omukyala gwe bayita Nabbanja gye yasula obudde obwo owa bbaala gye yaddukira era n'obujulizi mbulina kati omwami yalina ebintu byakozesa ebimala ne bimudira oba ne bimwambala okwagala okuneewerera alina ebidagaladagala byakozesa oyo omwami gw'olaba mukazi munnange obeera anti kati ndi mukyala muno obeera ewaka osobola okugamba nti nalabye ku njaga oba nalabye ku mayirungi aliwo ebibindi bindi gw'olaba oyo tava njo mu maka oyo gw'olaba enjo tezimuva mu lujja enjo kyeki oyo gw'olaba enjo kyeki ebidagaladagala oli musajja munnange mukazi wo gw'osula naye mu kitanda oba mu nnyumba emu naye nga jjukira yayawula ekitanda mwali mwayawula n'ekitanda yayawula ekitanda okuva mu mwaka gwa 2024 yayawula ekitanda asula n'abaana be buno obujulizi mbulina omufaliso gwasulako gwali gwamupangisa wange era ebintu ebyo kyeyamaani w'ekyalo kyaffe yabibala omufaliso ogwo gwe yeesibako era gwasulako eva okuva paka asula n'abaana era kati saawa zino okumanya nga byatutabukiddeko ddala asula n'abaana embuzi we zisula n'enkoko we zisula ku kyantuuseeko bw'omanyanga nti omukazi we adiiringira mu mabaala kuba nze natomera bw'omanyanga nti omukazi wo gw'okwana oba kwegamba adiiringirako mu bbaala towasanga omukazi adiiringira mu bbaala abeera n'emize gye Nabbanja oba mukazi wa kika ki nze simumanyi oyo asiiba naye mu bbaala yaabwe gye babeera yamumanyi naye era yaddukirawo oli ow'omukyala gwe bayita Nabbanja gye yasula obudde obwo owa bbaala kale nkwaniriza nnyo atulaba Delta TV program ebintu bizibu nga bulijjo oluba lwa 6 ssaawa 4 ez'ekiro banange nze Nassali naye mmwe nsangi zino mbogamba bwaba osanga abaana abawala bano osanga abaana b'obulenzi n'otandika okunyomya ku kintu kye bayita obufumbo buli omu ayina engeri gy'akikubamu abaana abawala abasinga tebakyayagala kufumbirwa abalenzi simanyi bwe kiri naye ng'abawala agamba kakati nkimayo okinga n'abaliyo bakola ki bakaaba obadde okimanyi nti nno okutulugunyizibwa mu baami mu bufumbo
kintu kinene nnyo era nga abantu bangi oba abaami bangi baliyo balumwa naye nga temubafuddeeko. Abaami bwe bajja okwogera ensonga zaabwe ne mulowooza nti nno bo balimba kyokka ate abakyala bwe bajja ne mulowooza nti abakyala be batuufu. Ekyo obadde okimanyi? Obadde okimanyi era nti abaami bano engeri abakyala gye baba bayisaamu ye baleetedde okuba nga beekyanga ne mu mayumba ne batuuka okubagobamu. Mmwe ne mulowooza nno nti bano abaami okugoba abakyala mu maka ago babeera babeetamiddwa oba babeera babagasika abakyala abalala. Saagala osobwe emboozi eno okuva omwami Lubowa nga atunyumiza engeri gy'atulugunyiziddwamu nga atunyumiza byayiseemu. Njagala omwami yenna gy'oli owulize bulungi era bw'enaaba nga eggwa ojja kuba nawe otegedde ekyokukola. Mukulu Lubowa, nsanyusa nnyo okulaba. Nange bwentyo. Tubadde mu office wali ne bimpikirirako. Teri kisinze kunkwata kino omukyala okomyewo omugamba nti yagamba atya okulaba buwala wo okola otya? Yagamba nti nze nkuwe buwala yange ongase ki era olina mugaso ki? Nga kyakubuuza. Nga kyambuuza tuli mu nju yaffe. Wamuwasa? Mukyala muwase. Mukyala wange. Mulinamu siwampeta. Naye nga mukyala mukyala wange mulinamu n'abaana basatu. Naye omukyala nagenda okulaba nga ekyo kyekigambo ekyasembayo ku bigambo bye yaŋŋamba naye ng'alina ebigambo byazza ŋŋamba okuva mu mwaka gwa 2024 ng'aŋŋamba nze wano navaawo dda era nze wano ndabanga kifaananyi naye gano amaka nakola ki nagavaamu. naye mugamba bw'obanga wagavaamu nti oli waddembe okutambula nodda ewammwe kubanga abasajja babiri tebabeera mu nyumba etya emu. Namugamba munaye weddire ewammwe ate ngenda okulaba omukyala eddakiika y'emu ng'aŋŋamba nti nze gano maka gange sigavaamu. Eyaŋŋamba nti yagavaamu dda. Okirabye? Ansi omukyala ngenze nsanga ensonga ezitali zimu. Ngenze nfuna enkovu ku mutwe nze siri musajja musiraamu naye nafuna sigida nga era eva ku basajja mukyala wange baayagala paka n'okutuuka saawa zino nga ogwokutaano nga ennaku z'omwezi 25 yaŋŋamba alina emikolo ewaabwe nentoola embuzi zange 2 nenzimuwa nentoola enkoko zaali 4 nenzimuwa nentoola embuzi 2 zaali zakala ki? Mwalimu embuzi emyufu nga nnume eyagenda okubika taata we ne mubaamu embuzi omugongo omweru nagutunda nenguguza buulu nampa emitwalo 20 era nenzikwata bukolokolo nenzimuwa ng'agenda nga ewaabwe basaliraganye esente emitwalo 20 nga bagenda n'okutandaaza entaana ya jjajjaawe azaala taata we. Okirabye? Okutandaaza kiki? Kwegamba okuddamu entaana obupya. Ne batwala ebisolo bino otyo. Yeye yatwalira ekika. Yeye yatwalira ekika. Kitegeeza gwe oli musajja mugagga. Nze kwegamba nze ni musajja musuubuzi era oba oli mugabi bw'obanga wasalawo okuwaayo ebyo baali bamutumye. Nze nyezo wanje. Tukyagenda ddala mu maaso. Naye mbadde nkyalina byemaliriza wano nindaamu eddakiika 2 ndi weno ndi ku disitulikiti eno. Kati n'okwata n'ogula embuzi 2. Nenkwata nentunda embuzi eno ng'egenda okugulako seminti bagula akatimba bagule bulooka bazzeewo buto entaana ya jjajja wa mukyala wange. Naye ng'eno embuzi ennume egenda okubikka taata azaala omukyala. Okirabye? Nkiraba. Kaakati bwe mala okuddira ebintu ebyo nembimuwa n'agenda n'amalayo ennaku z'amazeeyo bw'akomawo waka yanziramu ekigambo ekigamba nti nkuwa buwala yange ongase eki. Lindako kino acho bwava eri ku mikolo akomyewo waka n'omugambako. Nemugambako ng'omukyala omufumbo omwami ayagala okwegatta ne mukyala we. Ne mukyala we yagamba nti nkuwa buwala yange ongase eki era ya mugaso ki. Kati nange nalabiranga omukyala gwenkuumidde ebbanga eryo gwenzaddemu abaana yanfuukira ekizibu waka. Kati eno ebbanga kubanga abantu bagenda okukola egyo emikolo babeerako ebbanga lye babawa timuneegosulako wansi nakuba eziti teweegatta n'ebiringa ebyo oba yali atuukiriza ekyo. Yaŋŋamba nti
okugenda okutuuka mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 25 saagala kubeera naki na musajja yenna era baŋŋaana okubeera n'omusajja yenna nange nenkiwa obudde era nenkwata n'ebyo ebisaanyizo bye baamusalira ewaabwe nembikola ki nembimuwa bw'amaliriza emikolo okudda ewange waka mukyala wange ekyali badde kituufu ng'abantu abali awamu ng'abafumbo yaŋŋamba bugambe nti nze okuwa buwalawo yange nga ya mugaso ki era onyambe ki era olimu ki olimu ki oyogera okiddiŋŋana olimu ki yagamba atya yaŋŋamba nti nze nkuwe buwalawo yange ya mugaso ki era olimu ki era kiki kyogenda okungasa nga nkuwadde buwala yange nange awe natunuulira neŋŋamba ono takyali mukyala wange oluvannyuma lw'okuŋŋamba mu mwaka gwa 2024 nti nze wano navaawo nga tetunnadda mabega 2024 maama buwalaayo omusajja guzaddemu abaana 3 omuwole obadde ogamba tukubuzizzawo nti omuyita linnya ki mu kaseera kammwe ak'essanyu nogamba muyita Saalongowo amaanyi wagajjawo kumuddamu bw'otyo omwami oyo omanyanga ebigambo byagamba omuntu gw'otayagala tusaazala naye baana bameka 3 mu kutandika okuzaala naye omwana asooka nti omu 2 3 yali ankwatanga bukwasi taata wali omukwatanga bukwasi nze naye nakirabiraawo kityo nakirabiraawo mukyala nga mbuuza ekibuuzo kwegamba naye wali tokimanyi nange nali sikimanyi era nga nakyekanga bwekanzi nga ŋŋamba nti nze okuwa buwala yange ya mugaso ki era olimu ki kiki kyolimu kyogenda kyamaanyi kiki ekyamaanyi nga bakuwewula nnyo ndyoke nkuwe buwala yange nga bakuwewula nnyo munaye ez'embeera z'abakyala b'omulembe gwa Museveni guno tetulina mu maka gaffe tubadde tutandika n'ogamba nti enkovu eyo yali ya musajja omusajja namusangira ddala mu nnyumba yange olw'amaanyi amatono nga nali nalwala bw'amala okulwala musajja n'ankuba eŋŋumi n'afuluma mu nnyumba n'agenda nenfuna sigida era abasinga bankubira salaamu baŋŋamba salaamu aleiku konza bannange olusiraamu ndumanyi naye nze siri musiraamu bwe ntuuka ku poliisi y'e Busaana bajereganza ne baŋŋamba obanga omusajja yakukubye n'agenda abo bayagalanye bamukute nti ate bamukute tolina kyogenda kuzza gwezaayo mukazi wo waka mukole bufumbo bulala nange nembeeraawo okuva mu mwaka gwa 2024 n'olwaleero luno obufumbo bwafwa kankubuuze enyabo otuuka mu nnyumba osangayo omusajja munno wamusanga atudde butuuzi bebase ku kitanda kyange ku kitanda kyange mukadde awo watuuka mwene temutya kuyinza basajja mu mayumba ku kitanda kyange kati kwolwo waddukawa kubanga ekyo kiba kinene era omukyalo oyo nga katuze akatambye emabega era kwolwo twalwanaganamu naye era yaddukirawo oli ow'omukyala gwe bayita Nabbanja gye yasula obudde obwo owa bbaala gye yaddukira era n'obujulizi mbulina owa Nabbanja gye yaddukira omukyala owa bbaala omusibuze gwagamba naye enkovu gyagamba sigimanyi nga bwagamba enkovu nze ngimanyi nti twali tulwanagana naye nga temuli musajja era olunaku olwo nga bwe nnyonnyodde muli nti nali muyita kuwa mwana buyambi gwe yali andeetedde olwo obujja bunuma nawe omanyi obujja olwanzizizaako omukazi wagambye oli namba mmeka gwe ndi namba 6 nzizizaako namba 7 omukyalo oyo yali bamujja waffe eyo tuli bakukyalo kimu namba 7 oyo ng'obulumi bunuma ningamba omwana gwe tusenyenga naye amazzi ku bbowa emu ewaffe ku butaka kyaki eryemu obutaka bumu bbowa eryemu yaze okunumba nenkyesirikira nga sirina maanyi saawa eyo nga mulumba naye ng'oyo omwami n'obuyambi takola ki tatuwa nga takuwa bw'omunoonya ku saawa 2
ndi mukola bwoddayo ku 7 nti mpumuddemu bwoddayo ku 12 nti nze neebasobudde sibulina ansuulidde omwana yali wa myaka egi ow'omukyala wa mukyala we mukulu mulwadde kyenva muyita mpita mwami wange era nakuba amasimu nenkuba okutusalira ekyamuleeta namugamba jangu olaba omwana afudde ebyeru nga ndi kwagala akole ki ekyo nakyogera jangu olaba omwana gwolese afudde ebyeru ali mu kufaawo n'alyoka abakapiki najja bwajja waka kuba tewali wala nnyo bwajja najja n'asimba piki ku mulyango kati bw'atuuka nga kali awo kagonvu bambi kagudde kataata kagonvu kalakinga byakunywa kali ku ddagala ne mugamba mwami wange omwana gondeetedde ono ali ku bujjanjabi ali ku mpeka empiso talina kyali kulya eddagala ligonza otulese awo obugenzi olw'okuba oli wa mugole yanziramu nti tombuulira temulina mu nnyumba kawunga ne mugamba akawunga mwekalimwe muli kulya kaluma gye muli temuli kalisaako nva yendo ngulira wadde binyaanya nsuulemu omunnyo Mchinjaji nga talese nyama kono. Nze wange nyama egwawo. Otyo. Kati nafuluma. Kati bwafuluma. Nze olw'obusungu obungi. Namukwata bambi. Namukwata wano. Namukwata wano. N'empale nkakasa empale yayulika okuva ku mpaka kuki. Nguyina amaanyi. Kati wana abalwa n'okufuluma guno omulyango gw'enju guno gwe gwamutemawo. Yali saawa ekitundu nga zigenda saawa mmeka? 2. N'adduka mu kalwaliro wali eri n'akalwaliro weekaliwe tuba tufunye obuliizi omukazi oyo musawo ali ajja kwogera. N'amusawa no kaki? Kabandage. Wabukyenkera ne bamubuuza luba wawabadde ki wano? Agamba nabadde nzija ng'omukazi ampise nanzija n'entomera ekikonge n'engwa. N'omulala luba wawabadde kitala omukazi obujja bwamulumye n'ankuba wano ekitegeeza nze ndi munyi wa mwenge. Ngobo bwe bujulizi bwawaayo kati naze mu tawuni abaana baamu bano abatoto bakola nabo. Era n'eryo erinnya likyaliwo nina abampita golola nze okuba omusajja kyakutumisa golola katonda wange lwaki mumpita golola nga simanyi golola kyekitegeeza nembagamba mwe lwaki mumpita golola ne bagamba obujja bwakutuusiza wala wakubye omusajja ekiwundu wano nemugamba nedda saakutte ejjinja oba nkumbi babadde tulwanagana ku mulyango n'akuba ekyenyuwa n'ebyo byagamba mbu yasanga musajja munne obwo bulimba tekibangawo n'olunaku n'olumu okulaba kitange emagombe kati anti mpulidde ogamba kati goonya omwenge obulimba buliwa lwaki ekyomusajja lwaki ye alowooza bwe wamukwata kuolwo memory yasanguka n'alowooza nti asanze musajja nze simanyi oba ye yasanguka kuba nalina na mwana obwana bwange bulwadde nina akange kenyonsa nina akake kansuulidde obujja bwe bwantuusaawo ne yeekuba ku mulyango naye nga si musajja era nina n'abajulizi abajulira nti twalwanagana naye bubanga lyerinzita era nze bampita golola mu tawuni muli bagamba ki mukaluba wa golola nakukuba musajja kikisa golola kiki oyo omukazi yakuba omusajja ekiwundu wano olw'obujja lwe yasanga omusajja temwalwana ate yamusanga olwero lwagamba mbu kyekyo kyabagambye mbu alina wano kasigira omusajja mune yamukuba ekikonde kaziba omulembe guno teri nze n'obujulizi ku kyalo mbulira we tuba tusituse ne tugenda mwamiruga wa ye yesekera mukyala wa mulimba bwati omukyala mulimba era ebyo byonna nze mbawadde namba ya simu eya vice chairman atudde mu nsonga zaffe okuva mu mwaka gwa 2024 nembagamba nze ku simu yange kuliko sente tumukubire muwulirize ku ddoboozi lya vice chairman biki byakola ki naye nga ebitutta byonna nsonga z'amaka kiki nsonga z'amaka mukyala nti oboola aviira mu maka gange mwayendera obwenzi buno bw'oyogerako kubanga kati ono agamba mu nnyumba tewasanga mu mwami oyinako awatwalawo ogamba nti munnange wano wewati ne wewati omukyalo ono wakolera emizeege aviira ku bbaala wa Nabbanja wa Nabbanja waliwo abantu okwogera obwogezi naye nga nze kennyini nga nkyali mulwadde natambulako ne ntuuka ku bbaala ya Nabbanja yali yabibaawo bwete ennaku zino baagigyewo okiraba baagigyewo ennaku zino era kati weeru bwe wati ne bwe tugenda weeru nyumba yokka yasigaddewo ey'amaka yali ebbaala yagiteeka maka gaabwe kati nga ali n'abasajja ewa Nabbanja mu bbaala mwasiiziira ne bagenda ne basisinkana ne basajja be alyoka ntyoboola okuŋŋamba nti nze waneewuwo navaawo dda ng'olaba bulabi mubiri naye nze waneewuwo nakola ki navaawo ne mugamba munange bw'olabanga ewange wavaawo sibira ddala ebyo byokole ki
ogende ewammwe nze nange omubi nja kufuna oba ndi oba ngamba nti wavaawo lwa bufiirwa nja kufuna mufiirwa munange tubeere waka ng'ate ngamba ate gano maka gange sivaawo. Okay, abakyala ffe nawe tunyiga tusobola okwogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo sivaawo naye nga kyabwenkanya ddala mukazi we okubeera ng'asiibanga mu bbaala. Ati munanga abaami mmwe tutambulira ku mateeka gammwe. Omukyala bw'oyagala atambule oba abeere eyo layini gw'olina okugimuteekamu. Kakati oluusi wabeerawo ebyo bye mukola ne bikyusa abantu bano. Tosiba mu mabbaala. Omuntu asibye mu mabbaala n'ofumbira omwana w'ekita n'omufumbira juzi lyabalamu olwokutaano ndyoke mukube stop mugambe nyabo te yimirira awo ffe tusooke tufumbire abaana bano bafune kye balya. Omwana wo ku baana b'omusajja gwe wasookerako alina emyaka 27 abadde akuuma mu loogi y'omu kikajjo. Si gwe wasanga ng'ali kufumbira baana banne emmere nze nga bwe njasa enku n'amaggi twagagula wa bulime. Omwana yajja waka mu kujja waka abuuza kuba omwana yapangisa kumpi naffe wetuli era yazaala ne mwana munne okirabye. Kakati bw'amala okuzaala mwana munne abadde ajjanga waka n'atulambuulako olwo yajja bw'amala okujja ansangawo nze zekka n'obwana olwo mmaze okuwa ente amazzi n'okugikyusa olwo ngisibyeko ow'omulundi ogusembayo ogwokusatu kubanza ente zange nzirunda emirundi emeka 3 ez'okusala. Bwe mala okuddira ente eyo ngiwadde ekifo ekisembayo we nagigira ndyoke ngiggyeyo wensangira akaana akawala ak'emyaka 5 kanamwanje nga keebase nkabuuza namanje kiki nti enjala ennuma oze enjala ekuluma. Omwana waaviira eri n'ayita baana banne Jose te muli luddawa nti tuli wano maama yalazeewa nti maama ffe tetumanyi gy'ali. Naye lubo wayogera amazima oyagala kitanda bino byonna kyendabye si lubo yekka naawe banange mudde okugitanda muyingize ebyo nga bikyali awo nze nina obulumi okuva omwaka gwa 2024 ebbanga ddene. Bwe mala okutuuka omwana ng'ajja omwana bw'amala okujja n'agamba mbadde nina wano mbadde mpitirawo buyitizi naye ne gye mbadde ŋŋenda ne gye mbadde ayega kutunda wali kifo kiri kifo zalina zimususeeko alina emisango mu kooti ezepoloti enyumba epoloti erina omusango mu kooti yagisinga mulooni kiraba bw'asinga poloti eyo mulooni bamunyeenya mulooni bamunyeenya mu kooti ab'ekooti bagitwala ndowooza omusango gukomenkereza mwezi guno wemba siringi kati omwami oyo alina ebintu byakozesa ebimala ne bimudira oba ne bimwambala okwagala okuneewerera alina ebidagaladagala byakozesa oyo omwami gwolaba mukazi munnange obeera anti kati ndi mukyala muno obeera ewaka osobola okugamba nti nalabye ku njaga oba nalabye ku mayirungi alina ebibindi bindi gwolaba oyo tava njo mu maka oyo gwolaba enjo tezimuva mu lujja enjo kyeki oyo gwolaba enjo kyeki ebidagaladagala alina kankuddiza akatambi sister kati ye amalirize kati ye bw'amala okulaba nga ebyo ebizibu byonna bimwetimbye nyabo wange ngumidde ebizibu ebyo sinyaga sinoba sikola ki buli ekijja nenkola ki nenkifumbatira nemmira tubeerewo tukuze abaana ye bw'alaba nga embeera emususeeko mu kooti bamunyeenya omusango bagusala guno mwezi ate gw'olina okumuwa emirembe ennyumba eri mu looni gy'osulamu wano wetuva wali poloti gye bawoza wali poloti gye bakola ki epoloti eyo eringa etakyaliye kuba kati bakola ki yagezaako gitunda baguza ne babagamba oyo omwami talina ndagaano poloti mugenda gula mpewo naye ng'ate endagaano agirina ye poloti ye eyo gye bawoza eriko kyaki kati epoloti eyo eri mu looni mu banka epoloti emu eyo eri muki mu kooti emukono omusango bagusala mwezi guno so ogezako okutulaga ebizibu byalina ali stressed nnyo kati gw'atalina okumuyamba ate toli mubeererawo kati
lwaki simubeererawo simunobangako sisitukangako ko mu lujjalo okujjako zino ennaku zino ze tulwanaganye gyali mukugoba mu nyumba zaali kungoba ali kuneewerera jjako amabaati kunju wangulamu oluggi tambula onviire enjuba eno tosiibawo ngenda kukutta kwe kubanga nvaawoko nenzira ebbali era bwenajja wano natuuka wali eri ne bampa empapula eziyita omwami oyo wali eri neŋŋamba kiya ne mwakiyamaani okusinzira ku mwami bwaneeweredde nga ne neiba wali amuyise waali sigenda sula waka sirina bukuumi bukola ki bumala kusula waka agenda kuntemula kuba yaŋŋamba yayogera misana tukusaazaali ezo ttaano n'abaana baffe ne neiba ne mukyala we nga wina nagamba vice chairman nze gwolaba mpunya musaayi kati ndi musi omutima gwange kati musi oyo omukazi bwasiiba wano olwaleero n'asulawo bugenda kukya ku makyanze kyengenda okola sigenda kukyejjusa sejjusa sirumamu ojja kusanga omulambo naye tete yakutta okyalo ate bwendi maama wange gwosobola okusula we bakweweredde oyo omwami gwe yayita neiba n'agamba maama naamu konze wange bali omuwulidde bwayogedde nti talumamu teyejjusa agenda kukutta olwaleero luno funako okola amaka wagavaamu navaamu nolwaleero lino siriiyo navaamu olw'okubula sikulita ekola ki oyo omwami akutta yambuuza ku kaalo kewaffe yaŋŋamba waliwo omwami yatayo omukazi yamukuba bukubi n'amutta aweerusenkaawo yambuuza n'aŋŋamba omuvubuka weewamwe bwe yata omukazi talya tanywa abuuza nze talya tanywa ng'oli mugezi nviira ogenda kunsigamukomera era vaisi omukyalo oyo mama naamu nali nfumba nakyanca matooke galineewo n'aŋŋamba mama naamu bwetegule ng'obudde bukola ki nga bukyali nze ndi neibawo n'agenda ofubuutuka muli mu nnyumba nga bakunyodde sina kyengenda kuzzaako era bwe najja eno nensanga wano nga temukoze nenzirukira wali nenzirukira awo ne bampa ebbaluwa eziyita oyo nenzituuse ewa kiyamaani niŋŋamba kiyamaani kituufu ebbaluwa zino nzireese naye sirina bukuumi busulawa ewaka bagenda kuntema omusajja yaneeweredde kyama nagamba mpulidde wali ogamba nogamba mbu simanyi ebiso abisuuza mitwetu bisula mukinjaji mukinjaji amajambi agakozesa gali mu nnyumba ebbanga lyonna mukinjaji emyaka gyonna nze ne musajja mukinjaji n'olwaleero nkedde kusala nte yino olwaleero nkedde kusala nte yino kubanga omukyala ajja kubeerawo alowooze nti nze ntemula bantu nze siri mutemu nze siri mutemu ente yino gyenkedde okusala olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 sinakuŋŋanya na sente zaayo sinafunako yadde 10 ansa nkulaga nti n'ennyama yange ngirekedde bulekezi bannange olw'okuba banjagalawa wano nze sitemula bantu wabula nze ekinnuma ye mukyala gwe nafuna nga yantabukako yafuuka mukyala mwenzi ng'adiiringira mu mabaala bannange omukazi w'ebbaala tasoboka njagala oddeyo waneeno wagamba walwalira bwe mala okulwala omusajja omulokole yanteekako ekijiini ekyandyanga yanzisaako kijiini nekijja kindya ng'essaawa zino tolaba nti omusana gwaka nga nze mpulira mpewo nga ntuyanira ne mu mpewo omwo kijiini nga kindya nga kimparakatanga bwolaba omwana oba anaazaalibwa mu lubuto nga kindya nentunda ente zange mu kiraalo ne ziggwayo nentunda piipiki yange ne sente ne zisigalanga neŋŋenda ne mu bbanka nentuuka ne mu bbanka bwe mala okutuuka mu bbanka neŋŋenda nenewolayo ne miliyoni 3 mu bbanka ente zaali zange era kwe natoola ne tuzimba ennyumba gyali kusinziirako obuwulidde omukyala ebigambo alina obujulizi obukakasa nga yampa ente zaali mmeka ente zaali ezo nga zizo nga ziri mu kiraalo zakugamba ze yatunda okuva mu kiraalo olabye abakyala baleero olwofuukidde abayaaye mwana gundi ente zange nasooka zisiba waffe mu faamu eya mutabanyi wange gwe baasala obusazi oba mwawulirako omusajja mu myaka gy'emabega eyo baamukwata bwe bati baamuyitanga muguluma ng'alina ekiraalo kye naye ng'ali isomere y'abantu okiraba abasajja bamukwata bukwasi mabega bwe bati ne bamusala busazi obulago naye ng'omwana oyo gwe baasala yali mwana wa mukoddomi wange mwe nali nasiba ente zange nga n'omukyalo ono sinamufuna
Ntenga ziri meka ente zange zaali 10 okumanya nga zaali zange 10 nze okuzisengula zijje zifuuke okujja zibeera ntontono zitwale wa muzeeyi wange Kawongolo ngule ne lolo ya Sengenge nga sinafuna mukyalo oyo nga nze sinamufuna mwaka sikyagujjukira bintu byadda kubanga bwe nkubuulira ebigambo by'omwana wa mukodomi wange gwe baasala obusazi bamusalanga abasala ente abantu b'ekyalo bamusalanga abasala ente naye nze omukyalo oyo sinamufuna taata ekyo nkitegedde ezo ente zaali 10 kakati maama byagamba maama owayiriza taata owayiriza mister oba noone ente zayogerako ezizo obadde ozimanyiko nze ente ze sizimanyi yampa ente egi yampa ente emu era ne vice chairman yagirabako era nange era ebadde erundwanga ng'abantu bakola ki ente yali agiguza buuru ng'agimuguza emitwalo 8 ne mugamba nze ndi musajja mu Kyenjaji akate kano ti kakulidde wano waffe kabadde kato maama waako yafa maama waako bw'amala okufa ne tubanga ti ente waliwo ente we zaalwalira ne zitufaaka amazzi amangi yagikwata bukwasi n'atwala n'agisala olabye bannange mama namwe ente eno engeri gyeri nti kasaatawala ekankasale ngenda kufuniramu ki ente endala nga tuli butya mulabye bannange abakyala b'omulembe guno byaffe nenzikiriza n'atwala ente n'agisala bwe yanziriza ente ate yakomyawo ensaata ate takola ki etazaalirako ddala kati bweyakomyawo ye etazaalirako ddala olwo kano ke yasooka ennyana weeri gy'agamba nze ebintu byange byonna ebyogerwa maama waazo ebyogerwa birina bwino naye ate ebyo tebyali byampaka okirabye kati ente yafa taata mwagiteekawa ente twasanga efudde ne mama najjako ng'efudde n'agiraba ng'efudde nereka akaana ako akeyazaalira waka akalume kaali ka kivuuvu nze kennyini nga nze nkateekamu sente zange nze nkateekamu obujjanjabi ne tukalunda ne kakula akate ne kalemera mu kiro 7 emyaka egyo 2 nenkasala tuva ku kyente kaakati taata ogamba nti mama yakuwa ente emu gw'ogambe walina ente 5 kati ente ey'okubiri efudde then esatu nezikola zitya ente esooka okuva mu lugo yawasa mukazi anzirako bw'amala okuwasa mukazi anzirako n'ayita muli n'agenda atunda ente mu lugo mu faamu gy'agamba ewa Kawongolo bw'agitunda yagitunda ba mwezi nga gwa 2 ngenda okumanya nti ente teriyo yagitunda gwa 9 amaze okunzizaako olwo tusika ki omuguwa n'alyoka ngamba nti ente eyo yalwala juzi ne bampita mugamba ente yalwala ne bakuyita nti ye yabaaki mbu yafa ne mugamba lwaki tewasaba kuntegeeza nti ente bampise ndwadde era efudde nti ente yafa ne mugamba twasituka obujulizi okumanya nga mbulina nasitula omukyalo oyo nga ne muzeeyi Kawongolo nina enamba ye wano ne ngenda mulaga ente ezaali mu kiraalo namugamba ente eyo ogirabye yezaala akaana ako naye nga yali kwegamba tatwala buvunanyizibwa kola ki kugendayo nemuteeka ku bajaji yange nemugamba ente eyo nti yiiyo n'akaana kaayo amazzi bwe gayitirira amangi wali mwaka amazzi mwe gaatonyeranga mangi ente neerwala ngenda okutuuka mu kiraalo nti ente yakoze eki yafudde nerekawo akalume bwe mala okulekawo akalume nakasitula nenkaleeta awaka abantu bonna abeebusaana bonna bakamanyi ne vice akata abadde akalabanga era akataako nakasala nze kennyini nakasala nga akampadde mu bulungi owulira maama bw'amala okampa mu bulungi nenzirira akataako ne tukasala nenkajjamu emitwalo gyali 9 ke yali ayagalamu emitwalo 8 ng'akaguza buulu emitwalo 8 era kyenda n'ozimuwa nkulaga nkugira nenkwata emitwalo 9 nga ku nnyumba gy'agamba n'akagalako oluggi lumu n'eddinisa naye nga nkozesezza eddinisa ey'okumeka ey'okubiri nga sinafuna luggi oluggalawo olw'okumeka olw'okubiri nga nkyanoonya ssente ne mugamba ssente z'emitwalo 9 okirabye nti kati oli wa ddembe okubaako gwe kyozzaako kuba gwe wandagidde nti akate kano bwe tumala okukasala tugenda kuggyako ssente tukozese oluggi olw'okumeka olw'okubiri naye tuviire baneiba wano we nazimba mu mwaka gwa 2007 ng'omuliraano si muki si mulungi
Era ne tuvaawo ne tugenda tuzimba mu ploti endala ey'okubiri era gye nviiriddemu saawa eno okujja wano. Okay, nkitegedde. Kakati taata, obadde onnyonnyola obulwadde obwatwala ente. Ogamba nti ejjiini nga likola ki? Ejjiini nga lindya ng'essaawa ez'emisana nga omusana guno bwe gwaka nga mpulira mpewo mu ddakiika 30. Eddakiika 30 era agaddako ng'owulira omuliro ogukwokya omuyitirivu ng'otuuyana kwegamba n'ovaamu amazzi n'otulukuka butulukusi. Nagenda okwetegereza ng'omusajja yansimbako omusambwa omujiini nga gwe gukola ki? Kitegeera otya? Nakati saawa zino olwaleero luno nina obulumi era bwenkyawulira mu ki mubiri gwange naye ng'era gwa kintu ekyo kyennyini neerwanako bwerwanyi. Nze singa nafa natuuka n'enfuuka owa yero kyenvu nga nfuuse kyenvu. Awo omukyala we yafunira eddembe n'agenda afuna abasajja bwe namwogerako ng'abeeranga mu bbaala n'abasajja be n'aŋŋamba naawe oli musajja nze nagano amakana gavaamu dda nze gano amakana gavaamu dda gwe naawe oli musajja bufaana era n'ayogera ne mu bakyala bane nti nze kyenva neekwanira abasajja ebbali nze omusajja owange temuli kyenva neekwanira olwo nga mukansibiridde mu nnyumba esaawa nnyo ez'ekiro musanga ku kisaawe ky'abasiraamu ajja misinde afulume wa Nabbanja mu bbaala ziweze essaawa 4 ne mulimba nti nze mbadde ngenda wa Kizito okugjayo sente zange ez'omutwe gwaki ogw'ente naye nga nali nondoola ye gye yali akola ki gye yali avanga era yalina mu kiteeteeyi kya bbulu olwo nga omukulu owa poliisi nga naye gyawumulira obudde obwo olwo ntwala ensonga zange okuzitegeeza abapoliisi mama poliisi n'aŋŋamba ensonga ezo ziyitiddemuuko mukulu waffe ensonga ezo ziyitiddemuuko mukulu waffe owa poliisi eno ne mugamba muyitiddemu ensonga ezo omukulu wa poliisi n'aŋŋamba nti nze omukyala mbadde ndabanga omukyala nze gye mpumulira obudde bwange kubanga omwami owa poliisi adde mugeso nga munywi waki w'amalwa nga munywi w'amalwa kyeza ne mukyala wo munywi w'amalwa omukyala ndooza munywi w'amalwa kuba nze siri munywi okiraba omusajja wa poliisi n'aŋŋamba ye mukyala ayambala ekiteeteeyi ekiwanvu nga kya bbuluko nze